ababaka ba parliament babalonze. Omanyi omubaka yasinze okunsanyusa bamuyita Muhammad Segirinya. Yavuganga mazzi ku kyalo. Muhammad Segirinya tomanyi bwe nkwagala musajja gwe. Mumuvuma ne mugamba kana akasajja sajja ne mugamba tekatumalira budde. Media yamanga Muhammad Segirinya empewo mugenda jimwanga mwagala temwagala. Teyekubagiza yasombanga mazzi nafuna obusente nakuba ku radio zonna. Natandika nti nze Muhammad Segirinya eddoboozi ly'ekyebando ng'amanyi kyali. Naye singa yakeera ku makya naga nti omukimi w'amazzi tasobola kufuuka kino era yandibadde kyali. Kubanga bangi be yagakimanga nabo paka kati bakyagakima basigadde mu mboozi nti eyo twabeeranga ffenna. Fuuka emboozi ng'abantu bagamba nti olugonvu twalinga ffenna. Kyoli olwaleero n'ekyotunulidde okubeera kyekisalawo kyewabadde eggulo si kikulu. Muhammad Segirinya n'akuba amasimu nga mukubi w'amasimu nga baganda bange baraga payipa ku buli rediyo ng'akuba n'essimu naga nti nze Muhammad Segirinya eddoboozi ly'ekyebando pulezidenta n'asirikawo ng'abuuza nti agenda kuŋŋamba biki nga buli omu alaba kali awo kantuntu. N'asirikawo yogera mpulira mbadde nteesa nti mpulira kale beera bulungi mugyeko oyo. Ku lwaleero abajjangako Muhammad Segirinya era paka kati bakyali mawulire bakyali mu bapulezidenta bakya hostinga shows ezimu mubaka wa parliament. Omu ku bafunye obuwanguzi nga gwe yavuganyiza teyakedde ku makyala nti banzibye yakawanguddemu alaali. Muhammad Segirinya yafuuka kansala nga tewali akkiriza nti yasobola okufuuka kansala. N'agamba nti ngenda kwesimba ku bwa sipiika. Bw'agamba nti ngenda kwesimba ku bwa sipiika obwa KCCA buli omu n'agamba nti ono alina akazoole. Ne yeesimbawo n'afuna akalulu kamu. Eyo yandibadde disappointment nnene eri Muhammad Segirinya gamba nti kanve mu byobufuzi oba kankome wano. Naye akulaga nti baamumma obwa sipiika n'akalulu kamu ng'alemeddwe okuyega mu house mwatuula bakansala banne n'alemwa okuba kuyega. Yakuyeza abantu emitwalo n'emitwalo ne bamuwa akalulu ekawempe wano. Kiki oyigira ku Muhammad Segirinya? Bw'onejjamu okwenyooma ogenda kufuuka muwanguzi. Banyomanga Muhammad Segirinya nga teyeenyooma. Kyasookerako yali avuga amazzi agenda kufuna obukadde bisatu zaggula mmotoka. Bisatu. Buli mwezi yali omuvuzi w'amazzi agenda kuba asasulwa obukadde 30 ezigenda okuyingirawo. Muhammad Segirinya singa yalowooza nti muvuzi w'amazzi obwongo bwe nabuyingizamu kuvuga mazzi yandibadde paka kati akyavuga mazzi. Kati mubaka wa parliament omulonde alinze okulayira mu Gwokutaano. Omukolo gufa nteekateeka kyokka kya nnaku nti teguddibwamu naye okwewala bino byonna weekwate Vibe Ceremonial Events bakunyumisiza omukolo gwo anti omukolo gwo bakugufuula gwa byafaayo. Balina aboogezi b'oku mikolo ng'okukyala, okwanjula, embaga ne corporate functions zonna. Batimba ku mikolo, bakola cakes, videography, bapangisa tents n'entebe, bakafule mu kuteekateeka embaga. Kiyite wedding planning. Gwe tuula butuuzi olatte ebirala obibalekere. Vibe Ceremonial Events basange ku ofiisi yaabwe gali kwoleka ku kizimbe gaggadde ekya Ham Towers opposite Makerere University main gate oba kubira omwana wa taata Sentongo Lugonvu ku 0753 985 639 oba 0783 403 492. Vibe Ceremonial Events